He qualifies. Kituufu Honorable Phiona NYAMUTORO yasiramuse ku lwa Eddy Kenzo anti okusinza ku kifaananyi ekyo kye mulimu kubeera nga mulaba Honorable Phiona NYAMUTORO ayambadde bulungi nnyo sharia, omukulu Eddy Kenzo ayambadde bulungi nnyo ekkanzu, ebifaananyi bitandika okubeera nga biyitiŋŋana n'omugambo ne gutandika okubeera nga guyitiŋŋana okusinziira ku ebyo ebibaddewo wiiki namba actually weeks kati zirimu 2 ebikwasaganya ku Honorable Phiona NYAMUTORO minisita n'omuyimbi Eddy Kenzo. Kati question eri nti ddala kituufu yasiramuse tutandika okubeera nga tulindirira olunaku lw'okuwoowa? Kwe tumala olunaku lw'okuwoowa mwana wattu tulindirira okukyala, okukyala we kunaggwa mwana wattu tulindirira okwanjula, okwanjula we tunaggwa tulindirire embaga mankuduula nga nanti we yakayimba akayimba tulinda mugole mwattu tulinda mugole. Kati omugambo oguli mu kubeera nga osatulatingibwa ku social media platforms ez'enjawulo Honorable Phiona NYAMUTORO kituufu yasiramuse nga nammwe ekifaananyi we mukiraba omukyala ng'anyumidde bulungi nnyo mu kishaliya. Ate ono omukyala nakugambyeko mu stories zange eziyise nti y'omu ku bakyala abavuddeyo abantu ne babeera positive nnyo ku bintu byali mu kubeera ng'akola, abantu ne babeera positive nnyo ku relationship ye ne Eddy Kenzo, bagiwadde attention naye mu kubeera nga bagiwa attention majority oba 98% bali positive kwegamba bayagaliza Eddy Kenzo omukyalo ono Phiona NYAMUTORO. Olaba bamwagaliza nga tebanaba kulaba mulabako mu sharia. Kati ate olwe bategeera amunira Honorable Phiona NYAMUTORO yasiramuse, kati ate obugenda bbeera butya tiyasiramuse? Eddy Kenzo kati abeera talina kyeyeekwasa. Omukyala asiramuse akyusizza eddiini aze mu ya Buisiraamu doze ennya lya Phiona awo tuba tulimuggyako ne tumutuumaani Rema. Sorry no nyini ddala munsonyiwe. Awo erinnya tuba tumutuumaani linnya kyeri Obuisiraamu Swabula nedda Shakira nedda tumutuumaani awo linnya kyeri Abasiraamu erinza okubeera nga likolera Honorable Phiona NYAMUTORO kati okusinziira ku Rahuma nalyo lyafaanagana nalyo Rema Rahuma nedda linnya kyeri Obusiraamu kiri tuyinza okubeera nga tutuuma Honorable Phiona NYAMUTORO. Bannange mu commenting awo wansi mu comment section tomanya mutaginge ayinza ofunako erinnya lye yeegomba n'agamba kangende na lino engeri Eddy Kenzo gyali Eddirisa Musuuza ne Honorable Phiona NYAMUTORO tumufunire ery'Obusiraamu ensonga yeyongera okubeera ng'ekwajja. Nze bampita opika ensonga eno nange ngirimu omukono, saagala kaadi y'embaga empisibweko, saagala kaadi y'okubeera nga bagenda kwewuubwa empisibweko, saagala kaadi yakwanjula empisibweko, nange ntaddemu amaanyi gange okulaba ng'ensonga ya Eddy Kenzo ne Honorable Phiona NYAMUTORO mwana wattu etuukirira nanti tubaagaliza birungi byereere. Kankusaba subscribe nga no kwa SMX Media tojja kwera ngu missing updates naddala nga zino.